Susan Kasiringi owa Alan Cruz bagenda ku muzika olunaku olwaleero olwokutaano. Naye omukyala gw'olabona mu katambi ye mukyala eyalabirira Susan omulundi ogwasooka ddala nga Susan yakajja mu Kampala ng'era yeekyaye. Susan yasooka okwekyawa we yajjira e Kampala ng'ali stranded agenda kufa. Ekyomukisa omulungi nti yatuukira mu bantu abalungi, yatuukira wa Alan Cruz. Alan Cruz n'amuggyako interview. Omukyala ono gw'olaba ali mu katambi akaaba yalaba Susan n'amukwasa ennaku. N'agamba omwana ono omuwala omulwadde ayina n'omwana embeera gy'alimu nga si nnungi. Omukyala ono yakwata ku Susan newankubadde nti Susan yali mulwadde abantu abasinga baamuboola. Naye omukyala ono teyamwenyinyala, yamukwata n'amutwala mu maka ge n'amulabirira n'amuliisa n'amusuza n'amuzaala ng'omwana. Era okuva ew'omukyala ono Susan obulamu bwe bubadde bwakyukamu nga bwatereera. Susan abadde talinga Susan ole eyasooka okujja mu Kampala lwa mukyalo ono ne Alan Cruz. Abantu abalina emitima gye bali, abantu abasinga balina sirimu bababuula balowooza si bantu, naye abantu bano nabo bantu, just buli buba bulwadde. Naye bw'akatambika olaba kano nga Susan yeebase katanda, Susan oba atuusa ekiseera ne yeekyawa, nange siyinza kulimba kubanga noona abadde nga maama we yeewuunya Susan lwaki yava ku ddagala. Kigambibwa mbu Susan yava ku ddagala abadde takyamira ddagala. Naye ng'ajjukira yabadde akubiriza balwadde banne okumira eddagala. Abadde alina puroguramu gy'akola ku TikTok n'akubiriza abantu okwekuuma, okumira eddagala n'okwekebeza. Naye tewali amanyi lwaki Susan yalekeddeawo okumira eddagala, bw'atyo sirimu n'amutwala n'amutta. Alese omwana ow'obulenzi bamuyita Bujju. Kisajja kyattu akirese mu bbanga kyokka, tekiyina taata, kale tekiyina maama, kyekirwadde. Kale kugamba n'obeera ng'obonaabona mu nsi eno. Naye ekyomukisa omulungi nti omwana wamulese amulekedde mu bantu amulese mu bantu mu mikono emituufu. Omukyalo ono Marusi kimmanyi omulimu ajja gukolera ddala, omusalaba yagwetikka. Kankutuuseeko akatambi ka Marusi ono omwewulireko mu bigambo bye ng'ayogera ku muwala we Susan Kasiringi gw'abadde ayagala ennyo era nga yeenyumirizaamu nnyo. Video gimpereka like etambule tuke ku buli muntu video yiyo. Kulabula akatambi kano kalabe n'obwegendereza kakwatibwa Rakai mu 92. Omwana ono Alex Bambi eyali yasigala yekka mu nnyumba yali atulambuza amalaalo g'abantu be yali yaziika olwamukenenya. Gano ge gataata gano gabaaba negano gabaaba mama Nyongera okubalabula nti obulwadde bukyaliyo nnyo, kale mwekuume nga nammwe ababulina mukanye kumira ddagala. Ng'olingana abalya muno munsi temuli mugaga. Abalungi abandaba mwenna ababadde bamanyi Susan Kasiringi omwana ng'oyo ow'obuwala gwe nakwata n'ennyamba obulamu ne bukomawo bannanga afudde. Susan afudde bannange. Mwenna abaatubeererawo ku Susan tuzza obulamu bwa Susan nze okumumanya namanyira ku Alan Cruz. Nengamba omwana ono omuto tasobola kubeerawo bebi we bwe yali ayinanga mama ye taliiwo ng'ate ndaba ne Susan muto. Naye Susan Allah akuwa ekyomule eky'emirembe
Susan nkulumiddwa nnyo kubanga mbadde manyi Susan ojja kubeerawo omire empekeyo n'omwana oyo omukuze nga maama. Abantu mu nsi batwagala bwetuli naye abaana baffe tebali baagala. Susan kinkoze bubi Susan, nnumiddwa nnyo Susan. Mama waŋŋambye wakuziika ku Lwakutaano. Naye gwe nalabye vidiyo eno nga oli oyagaliza Susan obulamu, wamuwaayoko kasente mu bulwadde we nali naye, osobola okaweereza nenkaweereza mama wa Susan. Naye kibi nnyo ekya Suzi wange. Suzi wange yavudde mudda maama. Suzi wange takyayogera. Suzi wange takyayogera batayi. Suzi wange takyayitaba. Suzi wange takyayitaba. Suzi wange takyayina kyanya maama. Suzi wange bamugaladde dda. Suzi wange maama. Suzi wange kwagala, Suzi wange wadde ofudde. Suzi wange kyakwagala nnyo. Suzi wange kimanyi owulira kyakwagala nnyo. Suzi kyakwagala maama. Suzi nga wennakwagala gwali mulwadde nekakati nkwagala. Suzi wange nkwagala olwokuba ekiwumula ekimbilwadde olwakuteka mujana. Suzi wange ekyakwagala maama. Suzi wange simanyi kyonkoze waba n'okusasiza Suzi maama. Suzi wange Suzi wange maama, mikwano gyo gyonna munnange. Mikwano gyo munnange gy'obadde osomesa nobadde bakuba amasimu maama nga bambuuza. Oliriza interview ya muganda waffe naye we yasookedde okunnumira we wano. Mbugayi yamulimba nti wa Bulaaya kumba ali Kenya. Bulaaya ani yabagamba baliyo tebalina sirimu abantu balwadde bannange. Nze nabagamba nakolanga charity kinonja kukiddingana emirundi 10 mu bantu ba kansa n'abasirimu. Naye nze tolaba nti njagala nnyo omugwano. Naye gye nkoma okukwagala tekiŋŋaana kukebeza. Tojja kumbuzaabuza mbu olw'okuba mbu simanya mbu gw'olabika bulungi tebiriiyo. People are sick. People are sick. Ate ekikwasa ennaku nze buli nagendanga ku the Aid Support Organization oba gye muyita TASO okitegeera neeyo mu FOBI. Nze nalaba abantu abalina siriimu abamu awo ku Aid Support Organization abakima eddagala batusinga n'okulabika obulungi kyekyewuunyisa. Naye siriimu ayinza obutakumenya naye si buli muntu nti amugumiikiriza nga bw'olaba muganda waffe waliwo abamulina nga baludde naye nga bali oke. Then waliwo abatasobodde kugumiikiriza era ne bejjawo. So kyovolanga nabagamba nti bw'olaba omuntu ng'akaabira heartbreak tomunenya. Buli muntu alina bwalumwa. Gwe basobola okuteeka mu heartbreak enkeera n'ofuna omusajja. Oli basobola muteeka mu heartbreak enkya ne yetta. Oli basobola muteeka mu heartbreak n'atandika obwenzi n'akkakkano. Kitegeera nti buli muntu obulamu bwe bumugoya bubwe leka kwetuuza mu bigere by'oli. Okitegedde? So njagala okubabuuliramu n'abaana ab'obuwala abato. Nze nalabako abalwadde era nentuulako ne musomo gwabwe nga nnyina omuntu gwendi naye nawulira ekigambo kino mu musomo nga bagamba nti siriimu agoya nnyo ng'akusanzeeko n'ekirwadde ekirala. Ge mazima siriimu asobola okugumiikiriza munda mu ggwe nga tolina kirala kikuluma naye oyinza okumufuna
munange ne walukawo ne cancer osobola kumufuna n'abalukawo sukali osobola kumufuna n'agattamu pressure kitegeeza kati olina obuzito bwa mirundi egi ebiri osobola obutabeerawo nnyo ate era n'okumulowoozaako obulowooza buli kiseera kisobola okutta nabagambye buli muntu alina bwagumiikiriza embeera ng'emutuuseeko ne bwagiyitamu simanyi lwaki mukkiriza nti omuntu olina kumutunuulira n'amaaso olw'okubaanyirira nnyo nze nalabako abantu nga baanyirira nga nze gweotunuulira n'ogamba nze mulwadde bannange nalabako abafuna eddagala oba ze bayita ARVs nga banyirira n'okunsinga nemmanya nti tuli balwadde kirabika ensi ndwadde so leka kutunuulira muntu n'amaaso mmwe abakyala b'eŋŋambo genda okukebeza cervical cancer kikole kati bakanyama abo bakasaleyo nga bukyali nga tannakubuna bino emuwoza mbu infections ne mujjula bikanyula social media yona nejjula ebikazi ebirina kanula enkya kanula leero nkanula nebamuga mu infections zinnuma yoko infections zigenda bakkebere omanye kubanga cervical cancer oba kansa omumwa gwa nnabaana nkugambye akulabisa ng'omuntu alina infections naye aba kansa olumu genda okonfaminge obwenzi obwo bajjudde infections eza buli kiseera gwe zitavaako gwani njagala okubategeeza sirimu tebamukebera n'amaaso kansa tebamukebera n'amaaso kabe wa mimiro kabe wa kigenda bakukwateko herefe waizo lyokojja omanyira nti kaduuka bona otandika okumanyira nno ng'olina chats nga ffe ze tutambula nazo eziraga nti we are free from any disease nja kukuwa amatu naye gwe atannamanya na status mwoli oli awooza oli mufumbo baawo bali kuno bamwogera ku internet nti mwenzo kamala tomanyi na status yo then odde kunza omanyiremu now I should give you time because you know how to yap and shout njagala herefe waizo osooka obeere mulamu then ojonja samire imwe baana mwe sirimu waddala ate sirimu talina ddagala eddagala eryo kuweweeza naye basobola oli wali kuweweeze naye ne wabalukawo n'ekirwadde ekirala ekisobola okukutula terina ddagala ate tewaliwo muntu asinga kwagala bulamu bwo nga ggwe lekerawo okukwata obulamu bwo kubudediketingira muntu bw'otyo faa abaana abawala abasajja bali mu basiga obulwadde balina ssente of course kubanga bo baagala bintu bibazzaamu musaayi they have money ezibatwala ne South Africa okukyusa omusaayi naye gwe tozirina ate njagala okutegeeza amala okusiiga anoonya mulala teyeetaaga ggwe abo abasajja be mwagala wadde babawa miliyoni 8 miliyoni 10 tezigenda kujjanjaba owulira tezisobola kujjanjaba akimanyi ogenda kugula bugoye bupati kubeerawo nga weetetenkanya buli kiseera wiigeeza ebbeeyi era tojja kubeera nazo naye akaseera k'obulwadde wanditandise okuyita mu bakkojja abo ba anti bo baani eyo mu byalo gye wakulira n'obawa ekitiibwa kubanga gye bagenda okuva gwe bagenda okusindikira mu ddwaliro okujjanjaba teri agenda kuddukana naawe mukwano terina empisa embi temuwulira obulamu mwabuwaayo temugambwako ono yekka gwe nsaasira essaawa zino nti ye yalowooza nti omusajja engeri gy'akolera e Bulaaya leero bannange muganda waffe kewalowooza nti omusajja akolera Bulaaya talina kubeera na bulwadde. That statement heated me so deep. Mazima ddala muntu akusiga akawuko olw'okuba mbolooza abadde akolera Bulaaya kumba akolera Kenya. Ani yagamba abali e Bulaaya tebabulina? People are dying worldwide. People are having HIV, stroke, AIDS worldwide. Agamba mwakuwa. Zino results abantu ze bafojinga nga bagenda okulinnya ennyonyi ze mwogererako. Bana yemukebeza abantu ne wobo owuliranga wansi wakusiiwa watya. Take them to HIV testing. Miliyoni 8 ntono nnyo. Pozi temukwatangako ku ssente omanyi nange mmanyi okuleekaana. Olane miliyoni 5 nze ndaba ntono. Era nagamba ni mama bwe ngamba nti ntandika okwetunda abasajja nga bana ababalabye nze nga tebangula obusente. Zibatandikira miliyoni 5 ninga mpuuga. Abadde kyono omwana. Bw'oba wandiyagadde okungula era kale. Bw'oba wandiroozezza okungula miliyoni ngeri. Tolaba. Kyate mugenda kuyomba mugambe nti ndi walayisi. Kizibu kya ssente ne bw'ogamba okwetunda ssente tezimala ezo z'olaba. Nze mbabuulira ssente z'amagulu nkolimire kuviira ddala mu Bayibuli obwamalaaya bukolimire. Okitegeera bulinga butemu. Tewabaayo akulimba nti ebibi mu maaso ga Mukama byenkana mukwano obutemu bulala nnyo. Tebabwenkanyankanya na kirala genda obusomeko tebabwenkanyankanya na kirala. So kati gwotandika okungamba mbu ebibi ebimu. Obwenzi nabwo obuvaamu okufa si bwe bumu. Okitegeera so njagala nkutegeeze nti
obulamu bwo bukulu nnyo okusinga ekintu ekirala kyonna genda bakukebere genda weemanye musajja wanaamala okusiiga ng'alumba mulala ate nga tubaddewo tukulaba ng'asireyinga naawe ng'akuwa ssente gwaliko munnaye gwe mugagga waffe naye wekamala okukukwata tuyinza obutakuwa attention okitegeera abantu nga batandika bulijjo zaakuulako abatandikira nti intaneti ogimanyi bo bakyukirawo tebalina budde bona kuwuliriza so njagala nnyo tujjumbire okukebeza n'okugenda okulabako tugambye bw'onoolabako ojja kutyamu kubanga ffenna engumiikiriza yaffe yanjawulo waliwo abawala ng'osobola okugumiikiriza okumira eddagala waliwo abantu nga tojja bigumiikiriza bina bintu sibikira ffenna bw'aba waakutukwata agenda tukwatira mu biti byanjawulo waliwo oli ng'okimanyi oli malaaya bw'afuna sirimu teyeewuunya kubanga abadde abikola mulimu gwe omuntu ng'ono abadde innocent this girl was innocent alumwa nnyo olw'ensonga yali innocent yali yeekuumye omusajja n'amusiiga busiizi nti olumwa kisinziira butya bw'omufunye oli mu bufumbo omusajja amuleese buleese osobola okwetta oba notta omuntu so tewabaawo akulimba nti ffenna tugumiikiriza kyenkanyi naye okumanya butya bw'oyimiridde kikulu tewaliwo ssente z'abasajja bano abagaggazi bagenda kuwa zigenda kujjanjaba teri tewali zakuwaza ennyinyi olina okuddamu okusitula omutindo kati ate ova mu bugoye obwalayisi n'oddamu zebbeeyi omukakase nti oli waakabi naye bwekamala okukukwata agenda kulekawo nazo zennyini nga ssente wazirya so kyovolanga ngambe neweziba miliyoni 5 nga ze bakugula tolina kyogenda kufunamu ate abamu ku mwe banaakuwa miliyoni 5 era ogenda kusiriwa era zonna ogenda kuzirya obeeko newe ogamba nti obaka kankoleyo investment bweti we najjanjabirwanga